Okay, kale muntu wange nyongera okukwebaza okubanga ogoberera muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Nga bweri enkola yange ey'okwerekerezanga obudde n'entambulako mu baganda baffe bangi bagamba bino bye tukola oba oliawo muzungu lwaki ogenda mu bijja by'abantu nange we bulikya bagenda kunganzika we balinganzika ate oba oliawo wendibanga nkoze ebyo ebisaana mu nsi ndibeera n'abo abalibeera nga bajja okunambulako wendibanga byenkoze oba oliawo tebisaana era waliwo abalijja gye banganzika nga basinzirira ate ku ebyo ebibi bye nakola okulaba nti omusajja bamuteeka wano omusajja yawuumula. Kale olunaku olwaleero ndi ku kyalo Magogo okutuuka wano oyita Nakifuma nodda e Nabalanga kwe kutuuka wano. Ono ye muganda waffe Moses Katende Mukiibi eyakuyimbira oluyimba lwa Mpanga lwe luyimba lwe tukyasinza okubeera nga tumutegeereramu naye nga ojja kumujjukira nga ye koloneri eyasooka mu Kadongo Kamo Super Singers. Omwami ono yali musomesa era yali munnakatemba. Ojja kumujjukira mu kibiina kya Muzei Bob Kabindi Mpiima ekyali kya Nabugabo Theatre Group era nga yakolangayo ngo omusomesa gye yavanga n'agenda mu Kadongo Kamo Super Singers okukola. Yali awangaala n'oweewe omugenzi Cecilia Naku. Cecilia Naku ye yafa mu 2004 yaziikibwa ali e Kalagala ku Empigi ku kyalo Lwanga. Kale ono ye Moses Katende Mukiibi koloneri eyasooka naye nga ogenda kumujjukira nti Moses Katende yali mu kibiina kya Kadongo Kamo Super Singers ekya mukadde waffe Matia Luyima era erinnya okusinga yalikolera eyo naye nga tanagira mu Kadongo Kamo Super Singers ojja kumujjukira emabega nti yali mu Kadongo Kamo and Cultural Company eyo gye baava mu 1980 ne batondawo Kadongo Kamo Super Singers era n'akolera ddala ng'azannya emizannyo nga koloneri. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058
98 777 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Yali muwandiisi wa mizannyo, yali mutendesi, ate yali muyimbi era yali mukulembeze. Moses Katende yazaalibwa mu mwaka gwa 1953. Yafa mu 1989, yafiira ku myaka 36. Wembasa erimbye era gyakayitawo emyaka 36 bukyanga afa. Ekitegeeza mukadde waffe ono singa akyaliwo olunaku olwaleero yandibadde nga aweza emyaka 72. Ono yazaalibwa omugenzi Juma Mukiibi era amuyimbako mu nnyimba ze. Moses Katende ogenda kumujjukira mu luyimba olwampanga. Oluyimba lwampanga lwali lwa mutabanyi we Livingstone Kasozi mu Ndongo. Era nga Livingstone Kasozi yali agezaako okuyimba embeera eyalinga mu makage mu maka gaabwe ezana. Kati embeera eyo engeri gye yatulugunyizibwa muka kitaawe kye kintu ekyamuwaliriza akole oluyimba, kubanga emabega yali akoze muka kitange part 1 mu 1987. Kati n'ayagala akole n'oluyimba olukwata ku taata we, kwe kutuuza omugenzi ono n'akola oluyimba olwogera ku kitaawe naye nga ayise mu luyimba lwa mpanga. Kale lwerwo omwami ono mwosobola okumujjukirira obulungi, yoye eyazannyamu ng'omwana oba yazannyanga mpanga. Kati ye Cecilia Naku mukyala w'ono mu luyimba olwo ye yazannyanga maama oba maama wa Kasozi, kati oba maama wa mpanga. Kati ye Livingstone Kasozi mu luyimba n'atwalamu ekifo ekya kitaawe ekya Livingstone Kasozi senior. Kale yono mukadde waffe era mmwe abawulira oluyimba lwa Hamani Semakula basudde Katende walera n'oyonsa naye bewandekera, yali ayogera ku mwami ono Moses Mukiibi Katende gwe yali ayogerako, kubanga webatyo ono webava mu kibiina kya Kadongo Kamu Super Singers mu 1987 ne bagenda ekibuli ne batandikawo ekibiina kya Lukwata Gita Singers. Lukwata Gita Singers wetandika okutambula mu 1988 ekibiina kino ne kireeta abayimbi abalala, era mu bayimbi abalala abajja mwajjiramu be bagattamu, naye nga ojja kujjukira nti mu 87 nga guggwako baali baleese Hamani Semakula basudde, naye bagenda okumuleeta already nga bo baafulumyayo oluyimba mu Lukwata Gita Singers, era oluyimba olwo olwa Lukwata Gita Singers Anthem Hamani Semakula taliimu, naye Livingstone Kasozi mu luyimba olwo ayogera kwabo abaalimu, ekitegeeza the founding members. Hamani Semakula basudde yabeegattako luvannyuma, era mu luyimba okulutambi nababi Livingstone Kasozi era yakomyawo oluyimba olwo Lukwata Gita Singers. Ku luyimba olwo okwo yali ataddeko abo ba Immaculate Nabiryo, yali ataddeko abo ba Hamani basudde kubanga baali bafuuse ba member. Kati yono mukadde waffe yateekawo essuula empya mu kisaawe kya entertainment ng'ayita mu kubeera nga azannya emizannyo oba akola ennyimba z'emizannyo, era ennyimba ezo zakola kinene nnyo okubeera nga zitutumula Kadongo Kamu. Kumpi nga buli kibiina kirina okubeera n'emizannyo. Kale bantu bange mbagamba nti programu eno eteekebwamu ssente. Aba New Subs Fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade bakugamba tigenda weefunye ku ngoye z'abakyala. Abantu bano
bakola kinene nnyo okubeera nga tusobola okubeerawo nga tubatuusaako ebintu nga bino. Kale nsaba nti tuleme kubeera battima. Omanyi kadongo kamu baatukazaako ekintu ekyo nti tetweyagaliza. Kale nange nsaba nti bantu bange tuleme kubeera nga ebyo ebitwogerwako. Nze bangi mbagamba nti ennyimba zino ez'akadongo kamu nzirina, naye n'obeerawo n'otafuna na muntu yadde n'omu ajja agamba nti mwami muzungu njagala onguze luno ne luno, oba token of appreciation. Wabula oli alina amaanyi agajja nti mwami muzungu oluyimba luno baluyita batya, kati womala olutegeera okola otya. Ekitegeeza agira eri emirimu gy'abannaffe tugezeeko nnyo okubeera nga tugiwagira. Be Easy Hot and Bar bali Nsago, then tulina Amal's Closet for tops and more. Abo Amal's Closet for tops and more bali ku Ham Shopping Grounds block D eduka 252 era batunda ngoye. Tulina Chikaya College and Vocational School abo bali Bulenga ku Musanvu, genda otwaleyo omwana badde ne boarding basomesa arts ne sciences, genda oberenga obawagira. St Mike Educational Center bali Kiwanga Mukono. Twinex International bali wali Bulaga Plan B Records eri Mubende. Kati gwe eyetaaga ennyimba tambula oje ontuukirire tubeere nga tusobola okubeera nga tukola. Kale ono ye Moses Katende. Moses Katende kugambye ojja mujjukira ku nnyimba nga tusaana kuyiga kiti kya muwogo. Kiti kya muwogo yali agezaako okulaga abakyala engeri gye bafuusa ababuufu ku mulembe guno, nti edda walinga osobola obbafootola n'oli ebyabwe ebyobwereere, naye kati baafuuka bagezi. Era ye akulaga nti mwana muwala kye yamukola yatuuka n'okubeera nga alokose agende mu night players. Kale yono mukadde waffe Moses Katende yazaalibwa 1953 yafa 1989 naye nga eno yateekawo essuula epya mu kisaawe kyaffe eky'okuyimba n'obukulembeze. Era bw'amala okuvaawo ng'obulamu bugenze, ekibiina kya Lukwata kyatuuka okubeera nga kyenkana kisaanawo, kubanga wotunuulira mukadde waffe Livingstone Kasozi yagezaako okubeera nga akitwaliriza, ne banne Hamani Semakula basudde, ne Cecilia Naku n'abalala abaalimu, naye eventually kyatuuka ne kibanga tekyasobola agenda mu maaso, kyasaanawo oluvannyuma olw'entalo ezaaliwo, kubanga ne baali bateekateeka olugendo olwo, olugendo lw'e Bulaaya. Hamani Semakula basudde Livingstone Kasozi ne mukadde waffe omugenzi Livingstone Kasozi bagenda okutuuka Livingstone Kasozi nga bamuwadde amawulire, omugavendugwa wa Black Powers amuwadde amawulire nti mulina olugendo, agenda okutuuka eggaba ewa Hamani Semakula basudde nga bali mu rehearsals. Era kwe kubabuuza nti ate mugenda akolawa, ffe twakoze ekibiina kyaffe. Livingstone Kasozi kyeyagamba nti mwandintegeezeza, kubanga nange ng'omuntu nayagala dda ekintu ekyo. Era ye Livingstone Kasozi nti ng'akikkiriza nti omukyala Cecilia Naku omufumbe mukyala wa Moses Katende ti oba oliawo ye yali aleetawo embeera ey'ekibiina okubeera nga kituuka okubeera nga kidobonkana okutuuka mu mbeera eyo. Era ekyo nga bagenze e Bulaaya bakkiriziganya, bakomawo bakola ekibiina ekyo ne kitambula ekya Lukwata era ne ekya Kabulada Professional Singers era ne Livingstone Kasozi yakirimu, naye oluvannyuma bakkiriziganya buli omu akole ekibiina kye. Era Livingstone Kasozi n'addayo n'akola Lukwata Advanced. Wamala okola ekibiina kya Lukwata Advanced era ne mubeeramu nti ekibiina kya Lukwata kyali kya Moses Katende, ekyo kyawaliriza Livingstone Kasozi okola ekibiina kya Kampala Music Stars. Kale bwe ntyo kino kyekyalo Magogo, kino kyekijja. Era ngenda kwebaza mukadde wange eyasigalawo alabirira ekijja kino, kubanga ntambuddeko mu bijja ebyenjawulo era nammwe musobola okunjulira. At least tusanze nga nkiteeketeeke wadde mulimu obutonotono obubulamu, naye era ntegeddeko nti waliwo plans ez'okubeera nga batereeza ekijja kino okubeera nga kisingako wano. So ono ye Moses Katende, Katende mpanga waffe wano we yawummulira. Kyemmanyi abantu bangi abali eyo naddala abakulidde ku bataata
nga woli mama aliwo si yakuzaala embeera Katende gye yayimbako oba yamuyisibwamu fenna abasinga ebakwatako. Waliwo bamaama abakola omulimu omulungi nga si be bazaala abaana abo naye ne bagezaako obakuuma obulungi, so abalala nekigira nabanyumizaako n'emboozi eyali naakulabye abakulu bano bajja okuperforminga 88 era Moses Katende ono nga ali ku stage nga maama we amutulugunya, omuwagizi n'ava mu audience n'amuleetera kasoda n'akagaati abeere nga alya. Esese ennaku najja n'amusala oluyi, n'asala Moses Katende oba n'akuba. Katwogere ku Moses Katende twogere ku mpanga, tetugamba nti yakuba bbaawe, yakuba omwana we mpanga oluyi. Ekintu ekyanyiza omuwagizi eyali mu audience nga yeerabidde nti bali mu kuzannya muzannyo, najja n'akuba Sisennaku oluyi atulugunya atya omwana. Kale nti baazanyanga ekintu ekyamazima n'owulira nga kikoze eki nga kikutteko. Kale kino kye kijja kya mukadde waffe Moses Katende Mukiibi yali koloneri eyasooka. Mukadde wange yeyo yonna gy'oli Muzeeyi Matiya Luyima, programu eno ngikuweereza, ono y'omu ku baana bo. Muzeeyi Lord Fred Sebata ono nno yali muganda wo mu ndongo kubanga ndooza emyaka era mwali mutambulira mu gimu. Maama w'abaana Sauda Batenda Nakakaawa ono Moses Katende oba okyamujjukira we yali agenza okukwogereza. Waliwo Christine Nanteza Kadulubaale munange yono gwe wasumbuwanga gwe eyatuuka okubeera nga akubwa eriiso yono. Tuyina Celeste Kasule gwe ono tewasobola mulabako bbanga ddene naye wamulabako yono Muzeeyi Celeste Kasule. Tuyina Emmanuel Sekidde Kigwagwa kyange ogamba otya munange Moses Katende wo wuuno omuzudde bwe baamuteeka. Tulambulengako abantu bano singa nga tubanga tuyise mu bitundu bino. Maama Kiine eyo yonna gy'oli ogamba otya ono nno gwe mwazanyanga naye. Kati tuyina David Kizito koloneri. David Kizito munange ono gwe waddira mu bigere ndi wano ku kyalo Magogo. Tubeere nga tugezaako okwembracinga abantu baffe. Muzungu David sina budget gyenina naye neerekereza ku nfuna yange entono zaate neenoonya ebintu bino. Baganda bange abakadongo kamu mwenna gye muli tuleme kubeera okwo nti tuli ba blog batukola ki, tutambulenga tunoonyenga ku bintu bino kyekigenda okutufuula abantu ab'enjawulo mu mirimu gino gye tukola. Kale bantu bange ngenda balagako ekijja kya Juma Mukiibi bazadde ba Moses Katende ate oba oliawo tuwayemuko n'omu ku booluganda aba Moses Katende era nga ye muntu gwempa credit ey'okubeera nga wano tulaba nti wanyirira weewati. Bangi bali eyo bayinza okubeera nga bagamba muzungu yeeyogeza naye nga munayi bakadde bootendereza nti maama rest in peace ali mu lusenke lumujjudde. Oyo mukadde ogwotafaako munayi yakufuula ensonga. Abo bazadde bo faayo naawe eno gy'olaga. Eno y'enkomerero yaffe. Sisuubira nti Moses Katende ku nsi kuno alina olunaku oba omukisa omulala ogw'okubeera nga dda. Ekyo weemubanga eyo waliwo aliyo nga yali alabye nti oli yali agenze nadda. Kale tufeeyo nnyo ku bantu bano era nyongera okwebaza. Waliwo omukyala Julie oliawo London abeera kizibwe wa Moses Katende. Munange Julie nkuweereza programu eno nakugamba nti luliba olwo munnaye nempitako mu bitundu byeyo era nzuuno ntuuse gwe wenna ng'olina omuyimbi wo era luliba olwo ku kyalo kino ntegedde nti kyekimu ku kyalo ate ekiriko abayimbi abalala. Waliwo wali Mukiibi Jackson Mukiibi Jackson kwaliko Kayemba, waliwo Aloysius Kabugo ekyofa togabye nsaasira abalwadde ate weeyongerako maaso eyo maybe we wanaabeerawo obudde tuyinza omubuuzaako. Ntegeddeko nti bali mu nteekateeka ey'okubeera nga baabya olumbe lwa mukyala we omugenzi Eva Nakalema yafa 2023.
kale baganda bange bwentyo bwendabise ono ye Moses Katende gwasiimye osobola okuntuukirira ku WhatsApp ne tunyumyamu nkubiraako twogere namba yange nno munnange kweri ku mobile money era nkozesa manya ga Muzungu David nategeerako nti those transaction esembayo obuzito ebeera ya bukadde 10 kinekakasa nti zituulako bulungi mubeere bulungi mweraba. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 070 93 83 16 oba 076 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records